Kulamusizaako mukwano gwange najo sinzo bango otuwuliriza obale kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Olwokola kyamaanyi nnyo okwekumira ku channel eno. President Donald Trump okuva mu USA avuddeyo n'alangirira okucekinga mu embassies. Avuddeyo n'alangirira okucekinga mu embassies. Ezimu kuzigenda okukikunyenyezebwa ze ziri yeno ne ya Uganda gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Era amawulire si malungi nnyo eri embassies gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Alangiridde nga wagenda okuba nga azinyegenyaamu. Oli ku Yugi Update TV ko sinzo bango otuwuliriza era webale kwekumira ku mayingo gano. Wabula ggwe atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako ddala bulungi nnyo mukwano gwange. Abali mu diaspora mbalamusizzaako. Kakati obuzibu bujjidde amawanga aga Afrika agasinga. Amawanga gano wadde Trump tannaba kubanga amenya mawanga gagenda kubeera affected na kiteeso na kirowoozo bana order gyayisizza ey'okubanga agenda kusalako omuwendo gwa embassies ebitebe mu ggwanga lyonna. Agambye nti nno amawanga agamu agenda kubanga withdrawinga ebitebe byabwe ekitebe kya America mawanga agamu ng'alaba tegayinaayo mugaso. Kino nno akikoze lwaki? Okusinziira ku newspaper okuva mu US gagamba nti nno agenda kubanga asalako embassies worldwide. Amawanga agamu agenda kuba ajjayo embassy zaabwe. Era tulaba ng'eggwanga erimu wano ery'okununa ery'o Kenya lyatandise dda okuba nga liri affected n'ekizibu ekyo. Okusinziira ku mateeka gaabwe nti ambassador akolera president oyo abaaliko ku budde obwo. Kati ambassador ow'eggwanga erya Kenya wetwogerera okuva Trump we yalangirira we yanominatingibwa okubeera omukulembeze omujjuvu mu ggwanga erya America yalangirira resignation. Yalangirira nti nagenda kubanga alekulira obwambasada mu ggwanga erya Kenya. Kyokka ate mu ngeri y'emu wano tulabanga ne ambasada wa Uganda William Pope agamba nti ayagala kutambulamu agenda abeera ambasada w'amawanga amalala nga Canada, Colombia ya ebibuga ng'ebyo ebinene oba ensi ezo ennene. Kati kiraga ki? Kikulaga engeri kino gye kigenda okwaffectingamu amawanga agamu. Eggwanga nga America superpower diina okubanga buli ggwanga ate sirinamu embassy. Kati ye Donald Trump avuddeyo n'agamba nti nno agenda kubanga withdrawinga embassies ezimu mawanga agamu atekerewo ddala ekkomo etteeka erikomya embassies zino ebitebe okubeera mu mawanga agamu kubanga agambye nti just ebyo byonoona bwonoonyi nsimbi za bwa musolo. Amawanga agamu tegasaana kubeeramu embassy yaabwe. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kitegeeza ki? Gwe yonna gy'oli tetunnamanya newankubadde tannalangirira nti lino eggwanga bwe liti ne we liti ngenda okubanga njijayo embassy okuwithdrawinga ebitebe byabwe naye kigenda kubanga kyaffectinga eggwanga ng'eggwanga superpower. Ebintu bingi bye baba balina okoperatinga nga diplomatic relations n'amawanga amalala ago. Eyo enkolagana egenda kubanga nayo eteereddwako impact y'amaanyi nnyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Olowooza ki ku nsonga eno? Oli ku Yugi Update TV ko sinzo bango otuwuliriza. Webale kwekuumira kuno gwe n'atannatweyungako kirira wansi olw'ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otwegattako mukwano gwange ali eyampuliriza. Mbaagala nnyo, mweraba.